nga tuli mu campaign eza 2020 nga twolekera akalulu ka 2021 Bobi Wine gwe mundi gwe gwali gusoose okwesimbawo kuba president era wano mu mikozesa wennyini bwe nasinzira okubeera nga nkunnyonnyola ebyenkizo Bobi Wine byalina ku General Museveni era ebyali bimuleetedde okuba nti nno alina obuwagizi obw'amaanyi 2021 kale munnange era mu bufu bwe bumu olunaku lwajjo nakutegeezezza ku Investigative Security Committee eyateekebwawo General Muhoozi Kainerugaba okunoonyereza ku nsonga lwaki Bobi Wine yeeyongedde amaanyi mu bantu lwaki yeeyongedde amaanyi ate nga bbe ekigendererwa kyabwe kibadde kyakumusuula emyaka 5 nga era okusinziira ku biriwo kiraze nti babadde bakootakoota mu gaalumonde kale munnange mu ngeri y'emu bwentyo era ngenda kukwongera nabadde ndi awo bayithawe ne mpulira n'abantu abalala nga babisiinyaako nga nange mbadde nnyongera okubeera nga mbitegeka wano kale nga babisiinyaako nga boogera ku nsonga ezifudde Bobi Wine w'amaanyi lwaki ne Museveni naye kennyini biki byakyalinawo ebitonotono oba oliawo ebyenkizo ku balala kwayinza okubeera nga yeekwata okusobola okuba nti nno oba oliawo afunaafunayoko ku buwagizi oba ku kalulu nti essuubi lye liri luddawa nga General Museveni nga sinaba kubeera nga neeyongerayo ngenda sooka nkuzanyira butambi obumu era nga bano batunnyonnyola ku nsonga ya Bobi Wine. Bobi Wine yaani then oluvannyuma nkuyitireyitiremu mpolampola bwentyo nga bwe tusenvula naye nga tebeerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road tuuka Entebbe Road tuuka Namulanda Kitendo Bakajjansi obuuze ejjanyi ku kyaki eyo gyogenda okusanga Hillside View Apartments era nga munnange security eri ggulugulu wifi weeri atukosa n'amasannyalaze agatavaako transport wa bwereere bw'obanga munnange naddala ng'ova ku airport transport wa bwereere Hillside View Apartments ejjanyi ku kyaki Entebbe Road ate nga ne maintenance palace bano balina solar systems zonna balina solar systems muganda wange zitalina bwoba oyagala solar system oyagala ebyamasannyalaze beba maintenance palace balina water heaters balina water pumps balina security lights balina buli kimu gukiteke ku solar munnange owone amasannyalaze oba okekkereze ate nga dokita waali munnange gwe wenna omulwadde bwobanga olina ekyo ebirwadde ebikuluma leka kufaana birwadde bagaga kuweebwa munno gezaako asiika obulamu tassa mukono dokita waali era asobola okujjanjaba ennamba nze njigabira bwereere wano gwe jamu whatsapp yange oŋŋambe nti mpa ennamba ya dokita nja kuba ngikuwa ate nga ne Mukisa Transport Services bano balina emmotoka esobola okutambuza mu ggwanga wonna era basange ku 074 aba Mukisa Transport Services manange naddala ng'ova ku airport oba ogenda ku airport okwata obudde basange ku 074 ate nga ne Timo Property Consultants Limited naddala kugoba ku nsonga z'ebyapa ebyapa bitawaanya abantu waliwo sayansi mungi nnyo ku nsonga y'ebyapa aba Timo Property Consultants balina amayumba agagwedde okuzimba basobola okuzimbira ennyumba balina construction company abo basobola okubeera nga batambuliza ensonga ezo basobola okuguza ettaka oba okuguliza ettaka oba kale beba Timo Property Consultants kakati munnange eyo nga tuvuddeyo sinaba kubeera nga nkubuulira Bobi Wine biki ebimufudde ebyenkizo ate oluvannyuma tusembeyo General Museveni bagamba nti munnange ekkuba terikyawo kakati General Museveni naye tugenda kuba munnange tukubuulira ebimukwatako okay tusooke tututye mu katambi kano nga twogera ku Bobi Wine naddala ku nsonga z'okugaba kaadi wano kwegamba waliwo omuntu omu yagambye nti bwe muba bugamba nti mwasoma muli ba intellectuals kijja kitya okubeera nga ate mmwe abaagala kaadi nti ate asoma ow'ekibuga ati yalina obbawa kaadi mwe mwali badde mulina okuba nga mumuwa kaadi kuba juzi yali Mukasambide yali agamba nti kizibu nnyo okubeera mu bantu b'osinga kati Sseggona ekintu ekyakigumidde mbw abantu baalimu yabasinga kakati lwaki ogenda mu bakusinga kiba kitegeeza nti gwoba oli feeriya kyekiba kitegeeza tewabaawo bugulu tolina gwoba osinga ekyo oba olina okikkiriza muganda wange tokyalina gw'osinga kitegeera kale
katugende mu katambi kano ate tujje mpolampola ate era nkuwa akatambi akalala tugende tulabe General Museveni. Ekyamazima ebyobufuzi ebizanyibwa olwaleero ye professor wano mu Uganda bibadde bimaze emyaka nga 4 ku 5 emyaka 4 byasembayo kuzanyibwa nga Uganda egenda funa bwetwaze polira naye ekisinga okweraliikiriza mbino byonna nti bizanyiddwa omuntu eyali tabisuubira bizanyiddwa omuntu nga mu 2016 bagamba nti Kyagulanyi agenda zanya ebyobufuzi byazanya olwaleero omuntu yali asibawo omutwe gwe n'okugulu agamba tekisoboka njagala nkuwa ekyokulabirako nti Kyagulanyi ekintu kyakola olwaleero naddala kino ekya kadi ekiriwo ekyamazima Kyagulanyi we yayongerayo ozze weetegereza byabakama Kyagulanyi bw'ayongerayo ne byabakama n'ayongerayo Kyagulanyi bw'akendeeza byabakama n'akendeeza kati mu byobufuzi ekyo kikulu nnyo okubanga gw'oseetinga peesi n'agenda mu byobufuzi kikulu nnyo kyalema Dokita Besigye Kyagulanyi akikoze mu byobufuzi okuseetinga agenda n'okubeera unpredictable kikulu nnyo mu byobufuzi niko Machiavelli agamba nti okumanya entegera y'omukulembeze ebiseera ebisinga n'amaanyi ge olina kulaba abasajja bamwetoolodde Kyagulanyi yeetooloddwa abavubuka abagezi ate ab'emyaka emito kati Kyagulanyi n'omuwa credit naye n'abantu abamwetoolodde ddala ku nsonga eno eya kaadi njagala nkuwulira olwaleero nti Nuupu olwaleero oyita waliwo yabadde avakside z'ebusoga yaŋŋambye nti n'ab'enaalemu akalulu baakavaamu balinda kaadi ya Nuupu egabwe kubanga Kyagulanyi abatadde mu mbeera nti omuntu yasaasaanya obukadde 6 mu kamyufu tamanyi kikiddako tamanyi anagenda mulya ani agenda muvuganya kuva side ene yambuleeda abasinga bagenze ne kuolide tebamanyi na kiddako abasinga bali mu masabo abasinga bali mu chaachi abalala bali mu kerezi abalala bali ku nsozi basiiba ab'enaalemu beetegekera Kyagulanyi kyagenda okubasindikira kibalye ate nga nabo bakimanyi kigenda kubalya kati empiki zazanya olw'enfuzi olwaleero oyinza okugamba nti abadde omugundiivu oba yasomera Harvard oba ebintu by'obufuzi abadde abeeruddemu ebbanga lyonna naye ekyo nakigamba nti Katonda addamu okuyaayana kw'ensi oba ebyetaago by'ensi okusinziira ku dimandi eba eriwo kati bino ebiseera bye tulimu olwaleero byali byetaaga Kyagulanyi teri mulala wakati wange nayo njagala kukubuulira nti Makerere eriyo baprofesa abasomesa ebyobufuzi naye nabo bateekwa okuba bwe baddeeyo mu notisi zaabwe zibalina ez'ebyobufuzi Kyagulanyi tebamusomangako bukyanga babawo baprofesa tebamulabangako Kyagulanyi nali njogera ne profesa omu last week Makerere nali ku university n'aŋŋamba ekyamazima ekiri wano olwaleero ebyobufuzi sipiidi kwe biri ne ku mutendera kwe bigenze ya bwongo nnyo oba wali ozanye ku kyesi nti Kyagulanyi akwata empiki emu n'asooka abalekawo wiiki namba nga basigadde batunda chessboard n'ebyobufuzi jjajja we kiri kubanga njagala nkubuulira wakati wange naawe nti emabega eri jjajja abadde nga atambula kyalo ku kyalo ku palish modo Kyagulanyi bwe yayongerayo ekya kaadi jjajja n'ayongera otambula bwe yagijjaayo ne jjajja naye yaddayo mu State House awumudde kati awo ekibalo we kiri kati ne bano bakandidate abasinga baaliga bagambanga nti kaadi bwetampeebwa ngenda mu DF abo abasinga okukkiriza kwabwe akupimye era abasinga bagenda bavaako bokka na bokka batandise okuvaako kati ekintu ng'ekyo tekikolebwa muntu wa bulijjo nakigambako wano olulala nti Kyagulanyi ateekwa okuba ebbanga banne bagendanga mu studio nga bawandiika nnyimba ebintu byakola si bya muyimbi kuba Kyagulanyi mu Uganda si muyimbi asinga okuyimba waliwo Moses Matovu aba Firigo Band bino byali bali bikolebwa Papa Moyi wa Firigo Band olwaleero naye ate Kyagulanyi yabikola kati ekyo kyenga nti Kyagulanyi ali waali si lwakwagala kwaffe Kyagulanyi ali kwali si lwakwagala kwe lwa nteekateeka za Katonda nakiga nti Katonda tayonoona nti mu myaka 4-5 akola Kyagulanyi omulundi ogu tamuzzaako ngalo era y'ensonga eno gy'olaba eya kaadi nti mu byobufuzi bya Uganda kino kibadde kyaludde okubaawo ate n'ekirala kye njagala okubuulira nawe nali njogerako n'omuga nti luli abantu abalinga bagamba mbu kaadi yakugula kuno abasinga bakkiriza ti kaadi terina weegulwa kaadi egenda kuweebwa lwa busobozi bwo naki kyokoledde bantu nabwesiga ekyabantu bwe bakulinamu kati abasinga abajja nga bamanyi nti no bajja kupalapalanya bafunye kaadi bagenze bavaako bokka na bokka era abasinga ennaku ze bawula batuuza enkiko z'abannamawulire nga bagala temanyi kigenda mu maaso kati omuntu buli muntu atamanyi kigenda mu maaso kitegeeza yali talina kufuna kaadi ya Nuupu katono nnyo waliwo ne yaŋŋambye nti abeera ku kitebe yesebo
bakansala ndowooza bebasemberedde okugaba okuwa kaadi n'omulaba nga zena akasente ke mu mmotoka naye ng'anoonya n'owakawa tamulaba luutu eno oli ne waba azena buliyoni vani zino ezitwala ssente mu bbanka teri gwe bagenda teri walina okuyisa ssente kaadi egenda kuweebwa oyo asobola kuwangula ayagalwa abantu era alina kyakoledde abantu kati eyo kaadi ya nuupu olwaleero era nkirayo okugamba kire nti Kyagulanyi ebbanga lyabaddewo ate bwekuba afuuse professor w'ebyobufuzi mu Uganda professor of Uganda's politics nti naye yasangawo bodaboona abasinga bafuuka bafaani be naddala mu NRM kubanga olwaleero omunabyabufuzi yenna avaayo olwaleero ebirooto bye byakubanga Kyagulanyi naye abalina ebirooto ebyo babadde bali mu byobufuzi bino okumala emyaka egisukka 3 omwana azze n'abikyusa Kyagulanyi mu myaka 5-6 azze n'akyusa dynamics n'akyusa political terrain ya Uganda n'agiteekayo twali tetusuubira ebyo obiwulidde munnange kubanga saagala kuddira bagamba kuddira mu luyimba taluwoomya kale newankubadde guli bwe gutyo ku ebyo naye ate analysis gyonda okuwa eno yakoleddwa omu ku baweereza ba rediyo Kalule Sulaiman yabadde agezaako okunnyonnyola 221 nayogera ku bintu ebimu era nakolako ku mboozi efaanaganako bweti naye nga okusinziira ku Kalule Sulaiman bino kuba njagadde this time mbijje walala mbimpootinze mbireete wano okay yakoze analysis nayogera ebintu 10 bubwena birina ebyenkizo ate nayogera n'ebirala ebya General Museveni oluvannyuma kakati munnange atugamba atya ensonga emu efudde bubwena ow'ensonga oba oli mu ripooti ya Muhoozi gye yatuma aba investigative security committee okubeera nga bamuwa bino tebakola ki tebasobola kubeera nga babimuwa oba oli awo kubanga ng'abuuza mumpe ripooti lwaki bubwene w'amaanyi lwaki bannange akoledde ngulu kakati Kalule Sulaiman atugamba nti Bobi Wine alina backing y'abavubuka abavubuka bakola ebitundu kumpi ebisukka mu 8 ku buli 100 ku population ya Uganda kakati Bobi Wine abo bonna abalina era nti okusinziira ku ndowooza y'abavubuka n'omulimu guno ogw'aba generation Z nti y'omu ku abo boyinza okugamba nti babategeerera ddala kakati abavubuka bategeera Bobi Wine era komandi ye bagitwalira ddala nga ekikulu kati ensonga ey'okubiri bw'atyo ng'atutegeeza nti Bobi Wine obubaka bwe bw'awa bugwira ddala mu ndowooza z'abavubuka era mulungi nnyo mu kumobilizinga abavubuka ebigambo by'abagamba bye baagala okuwulira biri brief and precise si tebiri mu kwetooloola twalwana twakola biki naati yababuulira ekyo kye baagala okuwulira kakati ye Bobi Wine muganda wange eyo ensonga yakubira emufudde okuba ow'omutawaana ennyo kakati era Bobi Wine alina sympathy vote nti munnange ali musolekere okufuna akalulu ak'okumusaasira tugamba abantu bamulaba ng'omuntu eyaviiri mu ggeto atalina bwe yava naye n'atuuka ku ttutumu erifaanaganako bwe riti olwo naba nenjogerako naye n'agamba gwe Bobi Wine alabika yakola bw'ati ne bw'ati nabadde simanyi nti nno bw'okola bw'otyo mbu ekintu ekyo oli yalina ekintu kyeyabadde annyonnyola wano neŋŋamba bannange kale ndungi kukikunnyonnyola kubanga kirimu engeri y'oluvuutu naye nja kujja nkinnyonnyole wano oli yabadde akiŋŋamba neŋŋamba nja kumala kimubuuza bulungi akinnyonnyola ekintu ekyo bwe ne mu bizinensi bakikozesa abantu abamu abaagala bakasitomazi kale sympathy jjukira nti ba political prisoners bangi be baasiba ba Edi Mutwe n'abalala bonna kakati sympathy vote eyo eyinza okubaawo kakati era ensonga endala Museveni okulwa ennyo mu buyinza overstay yagiri Museveni mu buyinza kwegamba aludde nnyo mu buyinza abantu mu butuufu balaba nedda Museveni yandibadde awummula n'azina obulungi ava mu ddiiro era ekyo abantu munnange oba oli awo
bangi nnyo ku bavubuka tebalabangako ku mulembe mulala bagamba naffe twagala tulabeko ku mulembe omulala nedda twakoowa era munnange nti Museveni tuli ku Bobi Wine ali unpredictable si mwangu kutegeera kwegamba nti gwe munnange bw'omutegeera wano ng'olowooza n'ekya okuba nti abadde akolera awo bugenda okukyate nga ali walala nnyo nti mmwe mubeera munnange mukyali awo mukyalinze mugenda okuwulira ng'ali ate eri kamuli ali mu kuggulawo kitebe muba mukyali awo mukyagira muti ng'azimbye ekitebe Makerere Kavule mukyali kukamwokya muba mukyali awo bannange ng'ate ali mbalala kakati munnange nti tategeerekeka ali unpredictable nti omupiira munnange tagusambira mu wingi yemu mulungi nnyo mukola surprise asirika naye ng'alina kyayongera kugamba akoze kye bayita value addition naddala ku struggle ekimuleetedde munnange okubeera ow'enkizo era ow'amaanyi ennyo abantu ab'omutawaana era abantu ab'obwongo abamwetoolodde nga Babi Kyagulanyi tomusudde muguluka nti abantu ab'omutawaana ennyo mu kulowooza bangi nnyo nti Babi Kyagulanyi binyi nti ye mukyala we nti alaze nti famire yaabwe eri mu mirembe tebalinawo mirembe laavu eri n'ebirala ate ng'abantu baagala nnyo ekintu ekyo abantu baagala nnyo omuntu nga wa famire tebaagala bano bapiiki and pule tebabaagala baagala abantu abatebenkedde kakati Babi eyo roola agizanye bulungi nnyo ate bingi nti already ava mu Western Uganda eyo nayo added advantage kati n'abantu abalala Benjamin Katana bannamateeka abakuukuutivu ligo ttiimu y'amaanyi ate nga balina Lubongoya Secretary General oyo nti bwe tuba turankinga mu kisanja kino ekiyise era nga kyekyo kisanja njoza kyasoose okubaawo okumulaba nga David Lewis Lubongoya Secretary General wa NUP nti oyo teryamukira mu bibiina byonna tuyinza kugamba nti Secretary General wa NRM asinze Lubongoya okukola nti akoledde ddala akati munnange ezo ze zimu ku nsonga tukyagendera ddala mu maaso nsonga ki ezifudde Bobi Wine okubeera ow'amaanyi ennyo Bobi Wine w'amaanyi nnyo era nga muganda wange abantu abakulu ba old people bamukkiririzaamu ate nga bangi abamukkiririzaamu nti ng'ogyeko abavubuka n'abantu abakulu bamukkiririzaamu era bawadde ekizampu eya omulamuzi Kanyeihamba omugenzi oyo abadde ng'amukkiririzaamu 100 ku 100 ate nga ne omugenzi Kasirye Gwanga naye yali amukkiririza mufakti yagamba nti 2026 wakukola ki wakuwagira Bobi Wine singa akyaliwo singa kati awagira Bobi Wine omugenzi Kasirye Gwanga n'abalala bangi nnyo era mwalabye wano nga n'abaali bakatikkiro ba Buganda bagenze okumukyalirako wali Emagere ne bagenze okumukyalirako Emagere kakati era ku nsonga y'obutategeereka bagamba ensonga ezo nti ffe twagenda okutegeera nti nno baakyaddeyo nti baali tebakyaddeyo ku olwo olunaku nga bwe baatugamba baali bakyaddeko emabegako mbu naye tebaasobola kubeera nga babifulumya kitegeeza ne bwe baayogera tetusobola kuba nti tubimanyi mu robaroba style kaakati munnange era Bobi Wine y'omu alina diaspora muganda wange abantu ab'omu diaspora bakoze omulimu munene nnyo naddala mu kufandinga ssente bazitaddemu ebyaddala era protest vote ntera okugamba wano nti Mami Kevin okuva mu ggwanga erya Switzerland wali atera okugamba Uganda at large olina okwogera ku protest vote olina okuyigiza abantu okulonda abo batadde ssente mu struggle nnyingi ate nga n'obujulizi mbulina lwakubasobola kubukuwa naye abalinga abo batadde ssente mu struggle njagala okubuulira ate nga baziteekamu baagala ate nga baziteekamu ne ku mulundi guli kati mu diaspora bangi nnyo
abawagira Bobi Wine ekintu ekitabudde okanya kulaba ba lobbyists abagendayo okubeera nga basiiga gavumenti akazigo naye nga munnange mu diaspora mulaba nga byekalakasa ku embassy za Uganda side zeeyo kali mu diaspora kinene nnyo. Kati era ensonga endala muganda wange akazannyo ka social media kubanga diaspora etambuliramu ne social media kati akazannyo kadde social media teri wano asinga Bobi Wine kukazannya nti akozesezza bulungi nnyo aliveragingidde nnyo ku social media agikozesezza bulungi okusobola munnange okubeera nga yeetunda internationally n'okutuusa obubaka ku buli munnayuganda wonna waali mu nsi yonna. Kakati munnange ensonga ya social media abaana jjukira nti ku social media ko wabeera level social media bampuuga abo bonna baabawadde ne bakomplaininga bwe ne ttiimu yo bannange batuli bubi. Kakati jjukira nti social media erina kooti yaayo nti kooti yaayo muganda wange bo bakujajingirawo ne bakubuulira buli kimu era munnange bagenda okkuta bati tebasobola kukuleka kyekimu. Kakati okokosa ne connections eziri international connections nti okusingako ku balala bonna Babesigye n'abalala ate Bobi Wine yalina international connections nyingi nti era nti international community emutegedde nnyo, gavumenti zemutegedde, ya Bungereza emutegedde, ya America emutegedde, parliament ya Bungereza owulira nga boogera ku Bajoli Ssenyonyi n'abalala ne bajja okuteesa ku bikwata wano kooti y'ensi yonna n'olaba ng'emisango bwe bagitunuulidde egy'okutulugunya abantu human rights violations byonna nga babitunuulidde lwa Kyagulanyi. Connections eziri international awo muganda wange w'amaanyi nnyo era gwe bw'otunuulira katugeze Zimbabwe Nelson bamumanyi bulungi nnyo wano e Kenya n'abantu abalala e Tanzania bamalema bamumanyi era tewali munnange amusinga awo bwekijja ku international connections. Kale munnange tetunaba kubeera nga tulaba ebya General Museveni ne General Museveni naye essaawa eno yennyini tulugenda kubeera nga tufundikira emboozi eno nga tetumaze munnange kubeera nga tumanya. Kakati n'ekintu ekirala Bobi Wine nga y'omuntu asobodde okumobilizinga funds ate ye kennyini yasooka kubeera nga yeefaako ng'omuntu n'abako ke yeekolerawo eyo ensonga nkulu nnyo nti yavadda nga alafuubana kati n'ekyokubeera nti nno munnange abadde mu entertainment akozeseza omuzindalo bulungi nnyo okutuusa obubaka ku bantu ne bategeera Bobi Wine yaani era n'ennyimba ze ziyimba ekyo nti aludde ng'akitegeka. Oli muganda wa Form 1 yatunnyonnyodde Bobi Wine yaani era ng'atubuulira nti Bobi Wine yatandika dda okukola era n'azimba n'ekitebe kye awo ekamooja mbuneegi n'ezo pipes kumubadde nga mulaba bendera nga zeewuubira nti yazisimbawo dda kitegeeza nti ekintu kino tekyamugwako buge muganda wange. Iza tunosalawo okumanya Bobi Katonda yamubumba mu bbumba ery'enjawulo. Nze ngeraageranya Bobi Wine ku Kabaka Dawudi. Mu bulamu bwe nga omuntu Bobi azze akola ebyenjawulo ebyewuunyisa. Bobi yagula ekibanja ng'akyasoma primary n'agula ekibanja ekyo kamu kyo tubadde ng'ekitebe tubadde ku kibanja ki agula ekibanja akigula ku mugga ku mwala nga bamulaba ng'omusiru kavubuka kato naye nga ye kyalengedde ku mwalo okwo agenda kukolerako ssente ku mwala n'ateekako ekyolezo kya mmoroka. Bobi olwavanga ku ssomero ng'agenda ku mwala gwe ku kibanja kye kwoza mmoroka. Bobi n'afuna ssente ne bato banne abaalingwa mu mbeera embi n'abakkirizanga okujja ku kyolezo kye ne boozanga mmoroka ne bafuna ssente ng'abajjako akasente katini nabo basobole okubeerawo. Bobi ekibanja ekyo bwe yajjanga mmoroka
zayoza ng'ayongera ng'agula awo ekamuwoca we twatandikira ekitebe kya NUP yazimba ku ttaka lye ku kibanja kye ofiisi zonna ezo zitwali tukoleramu ye yazizimba kati ekyebyobufuzi tekyamugwira bugwizi kyemadde nkugamba tekyagwa yazimbawo n'emirongooti gy'abendera nga weegiri kwe zineewuubira Bobby n'atandika okuyamba ku banne n'akola emidaala gya capati omuntu ng'amuwa entandikwa ate nga yamuwozaayo akasente katini Bobby n'agenda mu maaso n'agula pikipiki n'aziwa abaana abanaku bazivuga ongumu era bino byewawuliranga basunsula pikipiki e Kampala ekyali ekiruubirirwa kyabwe kujja mu pikipiki za Bobby naye ne kibalema Bobby n'ayingira ebyobufuzi bw'ayingira ebyobufuzi ayingirira mu kifo kyakuddamu by election yes nga bajeyo kanti nti bw'ayingira yali ayagala nnyo ekibiina kya Democratic Party era n'abasaba kati kubanga ewaka mu background badipi mu buli obw'ekitalo mawe yamumakadi ne bamumakadi kwe kuleeta nanduka emisinde agendeko mu FDC abo FDC ne bamumakadi kwe kuyimirirawo obona inigina era n'awangula ku bitundu kumpi 10 ku 10 si kumpi ye muntu yekka candidate ewangula akalulu mu Uganda wano n'awangula ebitundu 10 ku 10 constituency zonna polling station zonna ziri mu constituency yaziwangula ne by elections zonna ezaddako mwana wattu n'agenda ng'abalumba ng'awangulayo Bobby ababira bange ebyokusaaga b'NRM ategeera ku mbeera ey'okujjulula ssemateeka olutalo alutandika funza kumami kayira kubanga obudde tulina butono bunatera okutugwa nabo now background obagikomya ogende wali ku kinyusi kati tugende ku kati ngambye ndi omu ku bakandidate ababadde bakola ki wagenda mu vet yes kakati munnange nasembye okugamba nti oba natandise nkugamba nti General Museveni naye tulina okumutunulamu biki kwegamba byalina oba oliawo ebyenkizo oba bwalinawo nga obulandiro obukyamukwatiridde kwayinza okusinziira oba oliawo ekimuleetera okuba n'essuubi nti nange nsobola okukola ki okuba nti abantu bakyandabawo kakati General Museveni kigambibwa okuba kugambye nti no analysis eno yakoleddwa Suleiman muganda waffe Suleiman Kalule Suleiman naye 2021 nakolako analysis efaanana bweti era nayogera bingi nnyo Bobi Wine biki munnange oba oliawo byakira ku General Museveni kati ebyo nja kujja nze mbikubuulire kuba byawukanamuko ku bino byawukaniramuko ddala ku bino yadde mulimuko ebifaanagana naye lumu nja kuddamu mpuliriza emboozi eyo era nnyongereko okubeera nga ate nkunnyonnyola lwaki Bobi Wine si muntu gw'oyinza munnange okulowooza nti waakusema kakati General Museveni kigambibwa okuba nti munnange alina experience kubanga ajjukira nti yatandikira ddala mu mirembe gy'eyo nga ajja bakola emivio gyabwe Amini Obote 1 Obote 2 ate ng'era yaliwo mu biseera by'abafuzi b'amatwale Uganda egenda okufuna independence ng'alaba kale experience agirina agenze Mozambique entala azibaddemu okukosa n'olwekyekeera lwe tuteekamu okuva 19 81 paka 1986 ate nga ne gavumenti zibaddemu asavize mu Yobote kwegamba nti experience akola ki agirina nti bwe tuba twogera ku experience y'emyaka 6 ye gyayogerako nga kwoteka n'egyo 40 gyakankabulidde eggwanga lino kitegeeza nti amanyi bulungi nnyo bayinza okumanuvaringamu ebintu bye engeri gy'ayinza okubeera nga taking advantage amanyi obunafu bw'Abannayuganda bwe buli
amanyi engeri gy'ayinza okubalimbalimbamu n'ebirala byonna era amanyi bulungi nnyo engeri gy'ayinza okunyweezaamu ekintu kye okusobola okwenywereza mu buyinza. Kati experience eyo muganda wange bwe baba bakutuma mu bakandidates bonna abeesimbyewo Museveni akwata kisooka. Sekugambye nti nno yasaanidde naye akwata kisooka mu experience ye. Kakati munnange era nti General Museveni ono security kugamba amayina bagamba wana Uganda bwe tuba twogera ku security kitegeeza ki? Kitegeeza kukumira General Museveni mu buyinza. Tebaga nti Uganda eri security eri ggulu kitegeeza Museveni already bakakasa nti entebe ye ekyamuli mu ngalo 5. Wabula bannayuganda bwe twogera ku security mukimanyi bulungi nnyo temuli security ettaka balitwala n'ebirala byonna mubimanyi bulungi nnyo. Naye kati bwe twogera ku security nti n'okubeera nti katugeze eddembe lyammwe ery'obuntu libagibwako tosobola kwekalakaasa agenda ku palamenti kubako kyoyogera amagye gajja kukuba mubalabe wano nga bakuba abasawo zitiye gaasi. Kakati bwe twogera ku security kitegeeza kiri? Kakati security garanti ku nsonga eyo General Museveni n'abo banne ababatisa akagati mu kamwa awo bo munnange security weeri. Security awo ki weeri. Kakati nabali abalowooza nti tulaka ku tulo nabo security bo bagirabanga eriwo kubanga General Museveni yakimanyi bulungi nnyo kasita ateekawo embeera ne mwebaka muve mu byobufuzi temukola bwe muti ebyobusuubuzi byonna babitutte awo security tekola ki teriiwo. Naye kati bwe mba njoga ku security munnange njagala ontegeere bulungi nnyo nti ntegeeza nti security bweri kiba kitegeeza General Museveni kwekumira mu buyinza ku sayidi eyiye. Kale munnange bagamba nti General Museveni sente zaalina tezirina alina ye kenyini yeeyogerako ng'omugagga era y'ensonga lwaki abantu bagamba nti sente z'eggwanga bazibbye ne bakatagga bukatazzi bajja tebalina kye balina. Naye Museveni si mugagga yekka, Salimu mugagga nnyo n'abalala bamuhoozi bagagga nnyo. Kati security sente bazirina ate bazigaba era kigambibwa okuba nti nawane Munyonyo nga alonkinga kampeyini ze mbu sente yazigabye empitirivu nnyo era bwe tuba tugenda mu kampeyini za Museveni abantu boogera ku kimu sente zigenda kujja. Piero yu muhoozi sente azigaba y'ensonga ki babbala mu balaba bamuyiiye enkyane gwe tutegeke wano tukole birthday wano tukole wano Saabavulu bbala mukya ebivulu byakoze mu muhoozi tobibala. Kale sente azigaba gwe jasi mujubisa ti gwe standby generator leta sente tukole bwe tuti ajja zikuwa kuba ekyo akyagala nnyo. Kakati era munnange eby'essente bikwatagana n'enguzi by the way kubanga enguzi yo Museveni akimanyi bulungi nnyo engeri gy'ayinza okugabamu enguzi kuba sente akola ki azirina buli wamu aziteekawo mu palamenti na buli wamu okusobola okwekumira mu buyinza. Kati advantage agirina munnange advantage agirina. Kakati era munnange bagamba nti ground structures tukira nti LC offices zonna baziwamba bo bakola system ya LC naye nga ate ze bakozesa okubeera nga bakampeyiningiramu era ze bakozesa okubeera nga bagulirira abantu. Kakati wansi wano ng'oggyeko ba RDC n'abalala bonna batambulira wamu okulaba nti bamobilizinga ku ground. Awo amaanyi tojja kumunyooma muganda wange nti mumujja kulwanira awo waggulu mugeze kutuuka wansi nenga wansi babakubire mulabye abasirikale wano nga bawooninga abantu nti gwe temutuleetera nuupu eno waffe temutuleete tetwagala mpande babiyuzaayo okitegeera nti si bantu nga ggwe oba nze nti ffe abayuza ebipande ebyo wabula bano ba agents bajja ne Museveni ku ground be bakola omulimu ogwo. Kakati era awo munnange nti olino bwaba akubye endobo omuntu eyinza okumuviirako okumukwalako substitute ne waba azannya rough game kyentegeeza. Kakati munnange General Museveni era ekyokubeera incumbent nti yali mu buyinza era bavuganya ye ekyo kimuwa enkizo kubanga General Museveni taresigninga tateeka ntebe wali bbali ne bwe twogerera essaawa eno nti yalekeddaawo okukampeyininga mu Northern Uganda eyo mbw alina ate state duties zalina okugendako already batutegeezeza dda batodwongo batutegeezeza nti Museveni alina
emirimu gy'eggwanga egy'okukwasaganya nga pulezidenti n'olw'ensonga eyayimirizaamuko ku zi kampeyini ze aziyimirizaamuko kitegeera kakati awo okubeera incumbent ndakakiiko k'ebyokulondako yakola ki yakafuga yagamba mulangiire bwe muti obuddu yabubawa yaga nti mukole muti mulangiire bino mpangulidde ku percentage bweti awo Museveni munnange alina enkizo kugambe bino byayogeddwa Kalule Sulaiman era analysis gye yakoze nabwentyo nange nenjiwuliriza neŋŋamba owaayi okay katulako ku comparison y'omuntu omulala kiki kyakoze eki Museveni kiki Bobi Wine kiki tusobole munnange oba oli awo kuba ku kitujjamu kakati era nga ekimu ku ebyo Museveni byasobodde okukola nti ebiyinza okubeera nga bimuyambayambako nti abantu babadde nga ajjasoowagana nabo mu NRM babadde ajjasoowagana nabo mbaasobodde okuba nga abakumaakuma nga abakomyawo bambabazi ne Kadaga juzi yaliyo nga Museveni alonkinga kampeyini ze Munyonyo Kadaga yakola ki yaliyo kitegeeza nti tebanakufuolinga out totally nti abamu ku bo abo kati bambabazi bwe batyo asobodde okubeera nga abakomyawo kati bwekiba nti nabo balina percentage balina engeri bamubeerayizingamu oba okumuwa amagezi nti awo ekyo akisobodde okukola ki okubeera nga akikola asobola okubeera nga akikozesa n'asobola okutetenkanya embeera gy'alina okubeera nga akuba ebiraka kati ensonga endala ya disunity mu opposition obutabeera bumu mu opposition abamu bagamba nti erina kwegatta okuwangula Museveni naye ate kindabikira okuba nga si kituufu bw'obanga obadde olwadde ekyenda nga balina okulongoosa ne weesanga nti paati emu balina kusalako nsale bagikugjemu bagisuule okusobola gwe okuwona nti paati emu ku mubiri gwo okuwona bayinza okuba nga balina kusooka gisalako bwe kuba kugulu batemeko ekitundu kubanga kitegeeza kuliiriddwa oyinza okuba oli mulwadde wa sukaali kati opposition Museveni olw'okuba nti nno ensonga ziri zenkugambye nti sente azirina ate era azigaba era enguzi akoze kinene nnyo mu gipromotinga ebimu ku bimukumidde mu buyinza opposition ey'obulimba ey'abantu be tumanyi obulungi abadde yagisensera dda kakati nga okugigatta essaawa eno kiyinza oba tekiyamba kubanga opposition kati tukitegedde opposition eriweegi eyeesimbye ku Museveni tebakulimba nti waliwo opposition endala kubanga Nandala Mafaabi azze kwegezesa ate era already baatugamba dda nti bano baatuula ku ntebe y'emu ne Museveni mawe kyajja atubuulire aba PFF ekatonga baatubuulire tebabiriimu ebyokwesimba kuba pulezidenti UPC tezze kitegeeza nti muganda wange ekya opposition obutabeera bumu kiyinza okubanga essaawa nti tekikyakola makulu kuba tojaga nti Mugisha muntu agenda kukola amakulu g'amaanyi agali awo kati opposition ey'obutabeera bumu kiyinza okuba nga kyakolanga ku myaka giri era nga kyekibadde kiremesa abantu okubaako kye bakolawo mu kusalawo ne ku guno omulundi opposition tesobodde kubeera nga yeegatta kubanga opposition eriwo emu terina opposition endala erina kugyegattako nti opposition eri Makerere Kavuli nti era mulaba kababe basemujjo nganda mubalaba nga bawoza Museveni Bobi Wine yagamba nti nno singa aba mu buyinza agenda kuvunaanibwa ng'omuntu bw'aba alina byakoze birungi alina okujjukirwa naye nga Museveni ye kennyini nnyini naye tasonyiwa baasibye bangi ate nga tabasonyiwa ate nga basibira bwereere abamu bafudde abalala bakoze kale bw'abanga agamba nti abo aba political prisoners abalina emisango tagenda kubata kuba etteeka lirina okuteekinga course kitegeeza nti naye kennyini nnyini singa ava mu buyinza amateeka galina okuteekinga course tegalina kubeera nga ate ye abeera exonerated no kitegeeza alina okubeera nga naye avunaanibwa bino byasemu byunganda byayogera buno abantu balina okubeera nga bajjukirwa olw'ebirungi bye bakoze yes amateeka gabeera mateeka kakati munnange nti disunity mu opposition oba obutabeera bumu mu opposition nze ŋŋamba nti eyo point eyinza okuba nga tekyaholdinga water we twogerera essaawa eno nti Museveni era still nti obutabeera bumu mu opposition asobodde okubeera nga taking advantage mbu ne mu iPod
nti baayita baasena sayidi zeeyo n'abateeka mu iPod abaabamaze era ng'ekyo munnange kiri evident nti Nuupu yagaana ogendayo abagendayo mu bamanyi kiba kitegeeza nti ensi yonna yabategeera ekintu ekiyanguyiriza true opposition okubeera nga esobola okuyimirira ne distinction. Kakati munnange ensonga endala nti Museveni alina ba MP bangi, NRM alina ba MP bangi, erina ba RDCs, erina ba ministers bangi. Kati bano bonna olw'okuba nti bali ku nkola ya Save My Job ate nga tebaagala kagaati kubava mu kamwa nti bagenda kutambula buli wamu bakola omulimu munene nnyo okusobola okubeera nga nabo basigaza akagaati mu kamwa, bakola obutaweera era bafacilitatinga nnyo obubbi bw'akalulu. Kubanga eno naye ensonga Museveni advantage agirina nti asobola okukyanga akalulu nga bw'akola ki nga bw'ayagala, kubanga Electoral Commission emulimu ki emulimu mitambo ate nga n'abakuuma akalulu abalina se amagye ga UPDF agakakuuma kuba bamala okulonda awo. Kati sebo amagye muba musigadde kuwulira bye balangirira na ngeri gye bakabalamu kaba kali mikono gy'amagye. Kati kigambibwa okuba nti awo wennyini nga mumaze okukawaayo bakatutti mumusigaddewo mulondedde oba wammwe mu mayumba, awo ng'akalulu kagenda mu kkubo, awo nga bakyekola kati advantage eyo munnange bw'atujje ne Museveni agirina. Kakati munnange Museveni mulungi nnyo mu kulimba nti ebirimbo bya azaabitambuliramu ebbanga lyonna newankubadde bannayuganda kati ne bw'aba ayogera olabira ddanga talina kyakwogera kyalina kyazzaako naye wakyaliwo ababujabuja era ng'ebirimbo bya Museveni bikyabakwata butereevu kubanga Museveni mumulaba wano nga kati saawa eno atambulira mu ssako, bodaboda amukoleze ssako, abakisima amukoleze ssako, abayimbi. Ezo ssente tagenda kuziba wakati ne bamalaaya nakuwa emboozi juuzi bali ku New Best Hotel e Busega yasindikayo dde omubaka mbu bagenda kukola zisaka abawe ssente era n'agaana poliisi okuddamu okukwata ku bamalaaya. Kakati ensonga eyo eya ssako bwe muba mukoze ebibiina nga mulinda ssente mu ssako ababodaboda n'abalala siza kubaweebwa mpozi nga tumaze kulonda mu kisanja ekijja wabagamba kitegeeza abo bonna abayagala ssente kugamba batasobola kutegeera nti babalimba babeera balina kulonda Museveni oba n'okubeerawo bwe bati asobole okufunirako obululu bwagamba nti buno nfunyeefunyeeyo buno. Katugeze wano mu Buganda nti bw'aba bamuwangudde ku bitundu 85 ku buli 15 beebo kwasobola okusinziira okubeera nga munnange akyanga ebintu bye kubanga omuntu olina okubaako w'otandikira ne bwe wobbye era olina okubaako n'omuwendo okusobola okubaakinga okubbako. Kakati munnange bw'atujje ne Museveni mu birimbo bye mwatambuliza abantu nti abaako baakwatirawo awo nga bwe yabakwatira awo ate nga bamanyi zijja kujja kale nti ebirimbo bye abitambuliddemu nnyo era abanye bulungi nnyo ng'egyayinza okubeera nga abikozesa. N'ensonga endala nze gye nalibadde ensembyayo Museveni yeekutte nnyo amawanga g'amanyi nti nno oba oli awo ga bannakyemalira tebawagira bannakyemalira bo tebafa nnyo ku bintu okuleka bizinensi China, Russia era asobodde okubeera ng'afunayo ku mmundu oba olio n'akasente akatonotono ne backing kuba buli muntu alina abaako gw'agumirako. Kati Museveni okuguma kwe kuli mu mawanga ago Russia izo okunyamba China bajja kumpa ku mmundu kuba balina bizinensi zabasuubiza bino jabasuubiza amafuta bwe bityo. Kale munnange ensonga ezo nga bw'oziwulidde awo nzikiriza nkome wano naye nga ebadde analysis eyo ensonga ezisingamu obungi ezaakoleddwa muganda waffe Sulaiman Kalule nange nensalawo nnyongerezeeko muganda wange kubanga bingi nnyo bye tulina okubeera nga tumanya kubanga oba oli awo teri ayinza kubikugamba teri agenda kubikusensulira okuleka abo abawaddeyo obudde naye nga nzikiriza nkusibulire wano munnange Mukama Katonda akomye tusigane mu mboozi eziddako weebale nnyo.